Abasuubuzi abayingiza kuno emmotoka empya okuva mu mawanga g'ebweru ne gye buli eno bakyemulugunya olw'engeri gavumenti gyekutemu ensonga z'okuwandiisa nnamba puleeti empya eza digito. Banayo omulimu tugenda gudduka ebisaale bisusse. Ekisookerwako nnamba puleeti eri ku mitwalo 7 n'obusente bweyongerayo. Naye piki ebadde ku bukadde 5 mu emitwalo 10 olwaliwo nga bajjaaji. Ssaawa zino eri ku bukadde 6 mu emitwalo 10. Then the biggest problem we are facing right now is the tagging and untagging of the entries. We are having a situation where it appears like the double verification. URA verifies the vehicle and then Ministry of Works also comes to verify the same documents. Bano bagamba nti omuwendo gw'abakozi abateekebwawo gavumenti okuwandiisa emmotoka ku nsalo mutono nnyo bw'ogeraageranya n'abasuubuzi abayingiza kuno emmotoka buli lunaku. Number of people have lost their motorcycles and unfortunately they have not been able to recover them despite the fact that they had the new digital number plates with the whole tracking system installed. And so for us it has raised the question as to the effectiveness or the actual purpose of this system. Batugamba digito solo okutulakinga tetukizibulira ddala kasi twebuuza ono tekinologi ani yamuleta mu Uganda. Bano okwogera bino babadde basisinkanye ssentebe w'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu ggwanga omuli n'abasuubula emmotoka kikasita Uganda Thaddeus Musoke okwekubira enduulu. Bwe batandise ddala okubeera nti enkola eno bagiteeka mu nkola tulabira ddala bizinensi zigenda kugwa. Ebintu byonna bye twateesaako tewali kyakolebwa. Ne tuddamu ne tuwandiikira ne Minister of Security okumujjukiza nti bannange twali tugambe tujjanga kuddangamu tusinkane tulabe nga bigenda mu maaso. Kyabika emirimu gyamuyinza oba gye yalina mingi teyaddamu na bbaluwa yaffe. Thaddeus Musoke ssentebe w'ekibiina ekitaba abasuubuzi omuli n'ab'emmotoka kikasita Uganda agamba nti enteekateeka zino zikyalimu ebirumira bingi naddala nnamba puleeti zino okuba entono. Tulowooza ne experience eyinza okuba ebulamu. Ate ekyennaku mukimanyi bulungi nti we twakompeyaringako mu nsi zonna endala batugamba eno tekinologi agenda kusooka kukola wano bwera si omu n'owe Kenya ensi zonna ezaakula fe tusoose okugezesa tekinologi ono kati olabira ddala nga miraku era tekitwewuunyisa nti kati